omuntu omwavu omukazi amukyawa n'ayokya ennyumba. Kizibu nnyo omuntu omugagga omukazi okumukyawa n'akutuka. Abantu abasinga okwetuga olw'omukwano babeera baavu. Si lwakuba abagagga tebalina mukwano, naye balina omukwano ogw'ekigero. Omuntu omwavu mufuna mpola. Omukazi amukyawa n'atambula ekyalo kyonna ng'awunnuuna, n'atambula ekyalo kyonna ng'alogootana, ensi n'emutama, n'akuba amasimu eno n'akuba amasimu eri mu muneegayirireko mukole bwe muti. Omugagga bamugamba buga nti mukazi wo nno yagambye afulumyemu agenze. Adeo jangu ono bwe yabadde agenda yagambye atya. Yabadde wano n'ayogera bingi bingi, simanyi okola ki, nankani bw'oneetereza anadda. Yagenze na biki? Yatisaawo ensawo ze n'afulumya emmotoka eyadde abo kabini, n'avuga n'agenda n'agamba n'omukozi oyo nti simanya oba yamugambye agenda muweereza ebintu ebirala byatutte byalese. Yagenze ssaawa nga mmeka? Ssaawa nga 6 ogw'emisana ntya? Okay, kale genda. Buuza omugagga zaako ki? Yes, hello. Mr. Lubega, mbadde gamba nti ennyumba eyo gye mwagitunuza wakyamu. Nyina ebinsumbuwa ennaku zino, saagala nammwe mumpangulule. Wadde ng'alina ebimusumbuwa eby'omukwano, tebiyimiriza kizimbe genda mu maaso. Hello, kakati Bwana Yusufu, njagala ebyapa ebyo bibeere nga bivuddeyo mu bbanga lya myezi 2 ekinene. Abasajja tebakandaliriza bwe batyo. Saagala nawe ompangulule. Tekimuggyako kubanga alumiddwa naye tagenda kyesibako. Era w'omanyira nti boosi wammwe alina ekimusumbuwa, ayomba nnyo ng'abayombesa ku mulimu. Omwavu nga obufumbo bwaganye ava ku mulimu takola. Mufuna omugagga nga mukazi yagenze n'agenda ayombesa abakozi n'obusungu bw'omukazi okugenda, naye ng'emirimu tegiyimiridde. Ate bakola nnyo kubanga bassa abakozi baabwe ku pressure mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Mufuna mpala ng'omukazi yagenze asaba leave, era ne mu leave n'assaamu nti allow me to first sort my family issues. Ez'omukazi okugenda. Omuntu yenna atuuka okujulira okwewa obutwa olw'okuba bbawe yakukyaye. Omuntu yenna atuuka okujulira okwewa obutwa kubanga omukazi yakukyaye. Obwo obudde bumale ng'okola okuzula biki ebyamukukyayisizza. Bwe bubeera nga yakukyaye lwa bwavu, kola nnyo ofune ssente omuyiseeko bbezo bwa nti oli otya obadde oddako wa oli otya ennaku zino mbadde njagala nkuweeyo 5. Bw'osanga omukazi yakukyawa olw'obwavu, musuulire nga ye eky'ekkumi alyeko. Ogendagana naye Lugovu oli mujozi mulage nti munnaye atera buzibu. Era nze nsaasira nnyo abantu abakyawagana n'abaagalwa baabwe ne balufuula olutalo mbuwaayise siyitawo. Omugagga babeera bakyawagana ne babayita ku mukolo. Nze mbirabira ku baganda bange ba Eddy Kenzo ne Rema. Tebalina na budde bweyogerako, tebayinaako na lutalo, naye ffe abaava babawagira ffe tubeera twesusa. Mbuze ndi tiimu Rema, nze ndi tiimu Kenzo. Bwongo babayita ku mukolo gwe gumu, Rema n'ayimba nga Kenzo azina. Tekitegeeza nti baddiŋŋanye, waliwo ebitatumalira budde. Ku muntu omugagga mu mutima ekiyise kiba kiyise. Babayita ku mukolo gumu n'omukazi we mwakyawagana, n'oyogera n'okugeresa n'ogeresa n'akuba n'engalo, n'ayogera n'omukubira engalo. Naye keera ku makya ku mukolo oguliko abaavu abaakyawagana abeera kaakali konna engera akapale anti munnange yagamba ffe tetumanyi kwoza. Obeera olingiriza bye kaakali lengera nno. Eyo ye life y'abaavu, ye life y'abaavu. Abagagga bwe kigenda kigenze, mukyawagana n'asigala ng'akitadde
nga mwakyawagana naye ng'omukazi asobola n'omukubira ku simu n'amugamba nti bitambula bulungi n'amuwa obukadde obuna kubanga alina abaana be. Kitegeeza otandise okugaggawala mu mutima. Era buli lw'oliraba ng'omukazi yennaga nti nze akasajja ako kantama we kayise siyitawo aba mwavu. Ate obwavu tebuba bwa ssente zokka ne mu mutima ne mu bikolwa. Obwavu butandikira mu bikolwa na mutima. Ensawo neddako. Twakomyewa. Abantu abawanguzi ate bo awo twamazeewo. Buli kadde babeera balowooza ku kintu kimu buwanguzi. Tebeemalira nnyo ku bintu bya kinyumo. Si baagazi nnyo babyamizannyo. Si baagazi nnyo babyamizannyo. Ebibanda by'omupiira abatera okubigendamu kankomaawo. Nze omu ku bo. Mubaamu omugagga agendamu. Naye batono. Omupiira tegumujja ku mulimu. Naye omusajja asimba boda n'agenda alaba Chelsea ng'ezannya Man U. N'asimba boda n'alaba Chelsea ng'ezannya Man U. Ow'ekikomanda nnyoka 12 n'akandawo paketi emu kubanga Arsenal egenda kuzannya Liverpool. Si baagazi nnyo babyamizannyo. Tebatera kugenda ku mikolo. Ebintu ebyebbinu bo babirabanga byakuba malako mirembe. Si balungi mu kukuuma mikwano gitabagasa, ekyo mukitegeere. Ebiseera ebisinga bakyala baabwe oba abaami baabwe tebaba basanyufu olw'enneeyisa zaabwe kubanga obudde bw'amaka gaabwe babeera na butono ddala kyokka ng'ate balungi nnyo bwe gutuuka mu kyokulabirira amaka gaabwe. Ontegedde? Obudde bw'amaka gaabwe babeera na butono naye balungi nnyo okulabirira amaka gaabwe. Omuntu omwavu abeera n'obudde bungi n'omukwano mungi eri mukazi we. Era basobola okwerekereza n'obutasasula school fees. Basobola n'okujja ku kapito w'akaduuka kaabwe ne bagenda babiri balabe David Lutalo ng'ayimba. Era ne basanyuka nnyo n'okumufuuwa ne bamufuuwa. Kizibu nnyo omukazi w'omwavu okujula omukwano. Kyova olabaga nti TV y'omwavu. Balina TV y'omwavu abeera mukazi. Buli lwe bigiraagira biti. Kyova olaba bazalazalanye. Naye abagagga laavu yaabwe oluusi eba ntono bwe tukirowooza nti laavu ntono. Si nti tebalina laavu naye obudde babugabanya mu bingi. Eyo essaawa emu gy'akuwadde ku laavu akibala nti ekumala. Gw'oyagala okumalireko essaawa 12. Era ng'oyagala okupangula omusajja omugagga akeere ku makya nga yazze waka tugambe nti mukyali mu courtship oba ki. Bino bye mwesiriwaza era obisanga mu maka g'abavumba omukazi n'abadde ngenda n'akwata essaati n'aginnyika mu mazzi mbu tolina gy'olaga. Akuwuttula. Kubanga by'olimu eby'ekisiru nerabyo gy'omunyumiza emufiiriza bukadde bwa nsimbi. Gwe nga weefuula alina laavu mbu tolina gy'ogenda kulaga nze togenda kundeka ba engoye n'ozinnyika mu mazzi. Ebyo bisanga mu baavu. Ebyokunnyika engoye n'okweka engatombo tojja kukola leero nange lumpe leero birthday teri mugagga yagaanako kukola lwakuba birthday ya mukazi we. Omugagga bw'abanga atuuka okwerabira birthday ye nti ate obubagabaga buno obwaki tebuli mu bantu bagagga. Buli mu bamufuna mpola. Bajjukira nnyo ennaku za holiday. Bajjukira nnyo ennaku ezitali za kukola era zibasanyusa nnyo. Babaavu ku mukono omulala balina obudde bungi obwawaka. Si kyenva okubagamba. Balina obudde bungi obwawaka kyokka nga z'ensimbi ezirabirira ewaka zibeekubya mpi.